Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale nyongera okulamusako yonna gy'osinzira okuba ng'otulabira kitundu kyaffe kikino kyakubiri batwala mpola mpola. Mukama tukwebaza era tukwaniza akaseera kano gy'otukulembere mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale nagambye tugatunulira ku bubonero oba ebintu ebiyinza okutuukawo mu bulamu obwo bwe kiri asinga satanists mu Luganda kyeki baba sitaani abo sibaweereza basitaani abaweereza abo baba agent ebimu Oluganda luli limited. Otegeera ota nti bakusensera bakulumba dda otegeera ota nti bano ba satanists bakusensera bayingira dda mu bulamu bwo. Pulira kabonero akasooka lack of resources, ebbula ly'ebyokukozesa ebbula mu ngeri zonna otandika okubula okubulakinga nga toyina ziba ssente zitandika okuba nga weba nti ebeekamiza kuba kukamiza kwennyini nti yali ajjamu erita 10 katojjamu kitundu kya kikopo ate kitundu kajiiko paba kajiiko. So buli wobanga obadde otambula mu bulamu obwa abundance oba omuyiika suddenly mbagirawo n'olaba nga ebintu byesaze omulundi gumu omuntu ayita kaaba 1,000 kati ogunoonyeza mwezi osooka kusinziira yakugufuna mwezi mulambo onoonya naye nga wali 1,000 nga si kizibu nga layisi nnyo nga si gwalina ennyo naye ng'era at least n'oba ogwagadde nga togulina osobola twala dda ssaawa nga 2 nga tonagufuna connections nga zibaawo weeziri abantu baba bakukkiriza oba ne favor mu maaso g'abantu bw'ogamba ayina galaagu gwe nkumanya oli wange sikuwoze nkuwadde bubi tutonziriza ogenze kakati nkuwadde bubi tofaayo naye buli woolaba muganda mbeera nga nkubira ngamba muganda wange Jamiru neetagayo omutwalo nze abadde agaano so okukubira kiri bubi gwe noyagala 1,000 njagala 10,000 leka naawe njagala 3 njagala za kyamisana zokka kalekaleko gwe bakaleko mbu gwe ali kwagala 1,000 kituufu bakaleko oli kale noya 3 ntegedde akombeetaawo eyali alyayo akanyama mu wiiki omulundi gumu oba 2 atilisiti eba Christmas olina okulinda Easter ate naye omunange olina okwewola obanga waliwo gye basaze ku kyalo eyafunye ekirwadde oba emmotoka gyetomedde ate nga wabaazeeko otegedde muganda wange obanga okoze omukago ne mukene ne biriŋŋanya gwe otandika okubulwa n'emikwano gyennyini egy'amagezi divine danjo gibula buli kimu kikwesamba nekikwekutulako awo boolabira nti muganda wange ebintu bibi bakuinvendinga dda bakusensera invented by satanists ndi abaweereza ba setaani bakuyingira bakusensera okubulwa ebbulwa lifuuka kitundutundu ku bulamu bwo si bintu byokka ne mu mwoyo ne mu mwoyo bigane yali asabira essaawa emu buli waddakiika 2 kitundu ng'omaze saala mugambye oyinza okussa ekikowe ng'ava okuvuga kilomita 4 mu dakiika 2 ekitundu mukama okoze bulungi leero mukama ompadde ekisa ompadde amaanyi ogamba sikirabanga kino ekisa sikirabanga oyinza noyimba kisa nabasa ekyo mu dakiika 2 ezo kogeza ate nosabako 10 katonda wange essanyu lyobeerako ne mu mwoyo obulwa
ate mwoyo kasita obulwa wano mu mubiri muganda wange n'ozinira ku mpiso oba omala budde oba odaagira bwereere kyo namba emu ngiwulidde wechekinge. Namba 2 physical fatigue oba bagita bate eno nti omuntu aganina fatigue kubanga kulumizibwa n'obukoowuko obutategeerekeka obutagwawo obwo tebuggwawo kubye emiggo biraawo musaawa gwati wewulira bulungi tubitegeera kubaite okwegoya wali manye fatigue esobola okuja olusinga okoze nnyo naye eno yo tebaako na reason tewali nsonga nkitegeera bano basatanisi kyebakola they make your body unhealthy omubiri gwe bagufula nga si mulamu ate jjukira it's only the healthy body that will participate in the spiritual exercise. Omubiri guno omulamu gwe gusobola okwenganga ebintu by'omwoyo it's only the healthy body kati bo kyebakola bagumaking unhealthy gubeerawo nga mukozi mbu sujja obukoowuko obanga yali akasumagizi kati omubiri okubeerawo gutyo okusobola kwengeejinga mu by'omwoyo n'okusaba guba tegujja sobola n'okusiba guba tegujja sobola n'okusoma bayibuli guba tegujja sobola gujja sobola tikitooko guba gulina amaanyi tikitooko firimu ezo ebyo guba n'amaanyi awo ate gwagalira awo otandika okuwulirako obulungirungi nange nyinza okutikitooko okwo nensekasekako tekanfulira siri bubi kanabo banyinza okuba nga nyinza okusabako ogamba kangende nsabe natodamu olwazi zinakanyama zaani ozeyingira zonna nga zikola ki gaziyingirawo oiba waliwo wotuka nga owuli oli mulwadde naye nga amazima nolwogera mu ddwaliro tewakikuluma kituufu nnyo winaga naye mpulira olusujjasujja mpuliraki kakati awo omanya they want to make your body unhealthy bakulemese practicing ebyomwoyo kituufu nnyo. Namba 3 mpulira gye tuyita you feel weak always owulira ng'oli munafu buli kaseera spiritual weakness ne body weakness owulira ng'oli mugonvu nga bungi kitegedde ne mu mwoyo owulira ozitowereddwa owulira ng'ozitoye waliwo ekiseera kyotuuka nga you are spiritually heavy ng'ozitoye nga tugeze omanyi tuuka nga n'akantu akakiro 2 nga owe tokyasobola kasitula mu nsi ey'omwoyo obuntu bwe waliwo n'akagalo nga bwe bukutuddeko bwe bukutagaza kyewaŋŋamba ejjo ng'akaana akato kakujojobya nga kakukuba olwotaka kukuba kakugalamiza lie down ne kakuyisaako obwembuya nga kavula n'okwabula tekatambula ne kakukuba ne kakuddusa emisinde bako kizibu ne kakuddusa emisinde manya ekizibu kyennyini. Isaaya 2:8 agamba atya Isaaya 2:8 agamba bw'ati tomanya yaleeta kibuuzo Isaaya yoyo mwennyini munna 2:8 buno agambye tomanya n'abuuza tonawulira era n'agamba nti tonamanya tonawulira Katonda atalijjibwawo Mukama omutonzi w'enkomerero z'ensi anagamba bw'ati tazirika so takoowa amagezi ge teganoonyezekeka. Kati oluzungu egamba Katonda does not become faint takoowa yetakoowa kakati jjukira olina DNA ye eya Katonda kati eno weakness ya sita bakuwadde kidweni ekyo kiba kidweni abakukubye Katonda waffe tawumula takoowa tabunguuta ate era teyeebaka
Kasimagira. Kati eno witness yakolera busawo kweya mu buliri. Oye tovaayo. Ya buliri busawo lyawo kumeka byakulya. Yokka. Awo ng'omanya. Kituufu nnyo. Omanya wantu waafa. Wantu wavunda. Wantu wavunda. Namba 3 hulira. Fear, anxiety, confusion. Kale kitegeeza anxious cheche. Okusikenga okweraliikirira. Yes, kuba kweraliikirira. Don't be kuba kweraliikirira. Kati obeera awo obeera mu kutya buli ssaawa. Be bano abantu banga buli kaseera atya buti. Chekinaabawo. No business enaagenda maaso. So buli ssaawa obeera omukwe buli kyokola kyonna oba okikola mukweraliikirira. Ate Bayibuli egamba somawo Abafilipi 4:6. Abafilipi 4:6. Katumusomere akantu olunyiriri luno aluwulire. Teweeraliikiriranga kigambo kyonna naye mu kigambo kyonna okusabanga ne mukwegayiriranga wamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeezebwe eri Katonda. Kati bagala teweeraliikiranga mu kigambo kyonna. Kati bw'oba oweeraliikira buli kyokola bwekyangula neeraliikirira ekyo kinjogedde kinaleeta obuzibu oba naanyiga obeera mu bulamu bwakwera nti waba waka asimanyi nakwanyewo omusajja wa bino asimanyi bannange fear of the enemy. Ate jjukira fear teva wa Katonda, fear eva wa Sitaani. Timoseewo ekyokubiri 1:7 atugamba ebigambo bino wammanga agamba atya kubanga Katonda teyatuwa ffe mwoyo gwa kutya wabula ogw'amaanyi era okwagala era n'okwegenderezanga. Okitegedde? Kati buli wobeera nga otambulira mu kutya mu biki byokola byoyogera buli kimwe omanya omulabe yakola ki yalumba dda ne confusion awo okutabukatabuka. Buli wobeera nga buli ssaawa confused buli ssaawa go bakwita kati Mr. Confusion. You go confuser. In fact, you are the confused confuser of the confusees. So, fear, confusion, and you feel helpless. Teyayamba kateyamba. Ebeera buli ssaawa yenze mwana w'abafu. Ebeetuma n'amannya. Nze wabagenza abagalamidde Masaka Kyamuliibwa. Nze gundi waabwe. Buli w'otambulira mu fear mu kutya n'otambulira mu confusion n'otambulira mu helpless situation omanya bakwenvadinga dda neka hopeless wekayingirirawo obeera awo nga tolinayo anti kaziwoga tolinayo ambeera obeera hopeless. The day you become hopeless is the day you die. Olunaku lwengwesa essuubi lwempunzika ali oba olina amakulu ki oba tewali makulu tegeeza tulina kuna abantu abafu the walking dead nga batambula. Katonda wange be basinga n'obungi akirivu be basinga kuno obungi baliwo just bodies are moving mibiri gye gyatambula in reality esi bajabulira dda bagitulekera ffe tugira tuginyumirwa munna bagirekera bagiryako amakoola bagirye ndirajagana kale Zaburi 121:7 78 Psalms 78 Psalms 121:7 and 8 yogedde ku Luzungu nenziramu amaanyi. Mukama anaakukuumanga eri obubi bwonna. Oyo anaakuumanga emmeeme yo. Olw'omunaana Mukama anaakuumanga amagenda go n'amadda go okuva leero okutuuka emirembe gyonna. Gamba amiina. Amiina. Tuweeralikirira. Why are you confused? Lwaki is confused? Why do you feel helpless? Lwaki owulira nga tulina buyambi? Why do you feel hopeless? Lwaki owulira nga tulina ssuubi? Anaakukuumanga. There is still hope.
wakyaliwo eki kati bano basetanisi we bajja be baleeta bakumalemu essuubi. Ekirala pulira long relationships kakagambo ne buli bali ogenda kunkuba embooko wali naye nkamenya ne kagaana otandika okubeera n'emikwano emikyamu. zizo beta relationships abantu basetanisi bakuconnectinga ku bantu bafu bakyamu abatuufu bonna ne bakwekutulako obanyizanga bunyiiza nosigaza ebicupuli nasooka kuwawula bateri ayamba aleta mashini newawula luwawu akuyisaako n'otukula. Buli woolabanga emikwano egisinga okujja mu bulamu bwo bicupuli ebiwedde emirimu pulira awo manya balumba dda bantu balina emikwano bagyeyagaliramu naye gwe buli wobeera okala mikwano myereere tezibalina kumanya buli mukwano ogwenfuna zono olugojame gwe nafuna leero anka banange andika mumaziga meereere buli relationship gyembeeramu y'amaziga bankwabula bukwabuzi tebandekera mirembe Katonda ya want to test microphone kola omala ogamba are you there nti yes ng'atoddamu mulaba ekidongo nga tekikola oddamu mulaba ogamba naye relationship nzivuddeko nzitadde naye n'afiira wano kanziremu oddamu osanga mufere kuluna amasanyalaze tegabeerako otukiza nogana naye bannaaye mbitadde mbivuddeko mbiviiriddeko ddala. Kaakati akabonero akalala pulira struggles okulafuubana otandika okubeera mu struggles ez'enjawulo kutakabana kulafuubana eyalina obulamu obuseeyeeya kati obulamu butandika kubeera nga bwampaka bwakukulula bukuluzi ate ng'owalulira ku ttaka okukululira naye ettaka lirimu n'ebinnya buli olwanga obaddeko mu bulamu si bwe bulungi nnyo naye nga kale olina emirembe gyo n'esaawa zino emirimu gye basooka okukuba mirembe basobola okulekera bizinesi naye nga tolina mirembe bizinesi nekufukira bizinesi nenfukira obunaku guno ku bizinesi tulina guntamye mu bizinesi teguntamye okitegedde emirembe gye basooka okolaki okutwala basooka okukuggyako oddamu struggle notoba butobi kati nga wempulira Uganda bali mu struggle bali mu kutoba balina kye batunuulira tekikyali kati kya mirembe kati kya mpaka njakitwala so abantu abamu tutwesanze nga tuli mu bulamu we butyo tutwasanoga naye yatandika ddi embeera eno twaza okufumitiriza soga yatandika enasinkana omuntu waati natukola kino ogololanga otandika obigatta struggle yange eva wano kino kyekinviirako struggle nga oteeka amannya naye kyemmanyi okumanya n'omulabe muyaye oza kuba ne gapu etula ku drawing table ate otegeera kiba kisa kyakatonda kikuvirayo nakujjako ekikubi kiri kibanga kigoyi aba kikubise bati akakubisa ekigoye oba tolaba gy'olaga omuntu yalina pulaani njala kino ogamba kati fe oza tukolera kulya buli ebyo byotandika okwogera byankwebezaawo kolera kulya obugagga bwagaana omwezikiza byotandika omuntu yalina project mu mutwe yalina pulaani tubeezeko obulamu olala n'okugyayo ebyawandiikibwa twajja bwereere tulitayo bwereere ate ofa kinensi mugaso ofuna ekyokulya n'ekyokunywa ekiyagamba kimale awo ng'omanya ogenze naye awo manya kakulukaddakayaayizinga nnyo n'abalala w'Oluganda kule n'ekyokunywa kikumale
Kakanga ekisembayo ofuna ne spiritual attacks, obulumbaganyi mu mwoyo, kana okulumbibwa mu mwoyo, galotoloto wotategero nobona agambye alotanya abaki anti bye tuliko the witches, ezo spiritual attacks alotanya abalogo akandi bulota abalogo oluzi ng'oli mu meeting manya you already assigned baba bakuyingiza dda mu kabiina kaabwe obulako kimutandika kuwa missions kutandika kukola oluusi oba tonnaaba naye nga oyingidde ekintu so abalogo omugana si balungi bakola ki ng'olota oba challenginga that's good naye mbw ate simanyi tutudde tuli naluse tututaawo naye nga tuli n'olugundi w'okukyalo oli omulo oli balina essamu mukajanga naye era nga tukuba emboozi yaffe nga tewali buzibu muganda wange abalabe baffe be banambemu mu kwefuula ng'abatwagala ng'abaseka naye nga munda muli ajjudde kigenge ekigenda okukulya olwenotegeera nga ekigere kikutuse nga kigudde nga kino kikookolo kyakula dda so ofuna spiritual attacks ez'enjawulo okusaba kulumbibwa noba nga tokyasaba so ekigambo okulumbibwa okusiiba kulumbibwa so buli kyonna kyobadde okola mu nsi ey'omwoyo kikubwa akikuba obadde ogenda ku nguudo n'obuulira enjiri buli lunaku otandika okwosaamu ogenda mu 3 wiiki oddamu 2 gumu mu mwezi nze yatandika enjiri ate n'ekirungi bayibuli egamba n'enjiri eri buli lw'ensi yonna kitegeeza abantu bonna zenkozeeko ogwange bakoleki nabatandikiraawo ngodda katebe muwetuulira bw'oba omuzannyo w'omupiira buli woba nga obadde otandika ne batandika kuleeta dakiika ezisembayo 6 wulira sabanga ofulume egundi oba you are useful for nothing for the club Muganda kaneme mulizungu kategete oba mugaso nnyo mu butaliimu you are useful for nothing oba lwera kyokola oya fulumi omuzadde bwe yagambira tukola ekyekyo so bweba obubonero bw'oyinza olabirako mu bulamu bwo n'otegeera nti bannaaye bano basatanists bennyini baba bayingira dda obulamu bwo nga babusensera dda ng'olina kuba nga muganda nge weekunkumula omanya nti akati kiki ekirala kyenyinza okuba nga nkola nzizaako kisookera ddala wetwalira mwana wa Katonda kituufu nnyo ate kati abo balinza ki omanyi wuwulira ebigambo ng'ebyo osooka newebaza Mukama noga Mukama nkwebaza bayinza okuba baali bakola ki bannumba dda naye ojjudde ekisa n'okwagala n'okusaasira kale gamba Yesu waleero mpulidde ekigambo okwita mu mabeere Mukama wange saba onsaasira ompe n'amaanyi nzikiriza ggwe era omulokozi wange nkwetwalidde Mukama Kristo Yesu amiina. Kale mwemwe n'abatulaba tubeebaza nnyo abeera ku TikTok nga mutugoberera mwebale nnyo mwebalege etasimu ekola ki ebulagiwa kati bwakwetoololamuko katono bwe kiri mu ddakiika ejja kubeera ng'emu tusooke tugyewo kitundu kino ekyokusatu tunakijjawo awo tunaalaba ebinaddirira ddakiika emu ate tusobole okuba nga tukola ki nga tukomawo. Amiina. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.